eri omusiime wa kabaka Pius Mayanja King of the East amanyiddwa nga Pallaso emuwummuza ebirowoozo. Ssebo omusiime kaneyambisa omukisa guno nkulamuseeko nze ani akuwandiikira nkuwummuze ku birowoozo. Weebale kuweereza bantu b'abeene ng'oyita mu kulya mu ndago anti ennyimba ddagala eri abasobedde endwadde y'ebirowoozo ziweweeza emitima ziggusa obubaka obujjudde okusomesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tuyisaamu obubaka okulaga bannaffe nga bwe tubaagala so nga ate ne bw'obaako gw'okyaye oba ky'okyaye osobola okuyisa obubaka mu luyimba. Bulijjo nkulowoozaako naye nga sinnafuna bulungi kinyegenyege kikuwandiikira naye mbadde wano nga mpujjaddemu ne mpoomerwa kannalonda ne mmala bwe nkatadde ne mbaka kammalamu wabula mbadde ntuuka ku ndikuwaaki ne nzijukira nti sikuyozaayozanga. Ssebo omusiime nga yogaayoga nnyo okugwa mu bintu abalala twagala okubigwamu naye mwana tutugwa mu buugi nga yalengera nnyo ayiriiso lya mpungu alengera ekiri ebweya n'ayatula erinnya lyo. Nze Maseruka Steven omuzira mu bazira wa Ssaabasajja newankubadde aba YouTube bo baneeyitira Maseruka the Poet ekitanfuula wangabi. Kino tekijja kundobera kukuyita muganda wange kuba ffena tusibuka mu kintu n'ennambi. Onsaasira okukuyita muganda wange kuba siina bukakafu nti tekikunyiiza naye oba oli awo ebbaluwa gy'eneewunzikira ng'otegedde ensonga lwaki njogedde bwe ntyo. Ngoberera nnyo emirimu gye egy'olukale era obubaka bututuukako weebalege wabula nga bwe bagamba nti omuweesa ekimuzimbya ku kkubo okulagirirwa ate n'okukuba omwana si ku munoba bwe ndaba awalumidde nze kitawo atalina maanyi linnya oba buyinza mbaka buba sikalaamu ne nkuwandiikirayo ebbaluwa ey'omukwano. Ebiro bizze biyita ng'otugamba nga Clever gye bwe muva mu lujja olumu wabula enkiiko yambuutikidde jjo juuzi bwe nawulidde nga weetema engalike nti tabangako mugandawo wabula omulinako bubeezi Luganda. Muli ne ŋŋamba nti omusiime abitegeeza oba agalaatamu bugalaasi. Ononsaasira nze kasajja katu okweyingiza mu kamyu atanambabula era ebyo si bye naalikulembereza mu bbaluwa yange eri omuntu nga ggwe mu myaka gyo egy'ekivubuka. Weewaawo oli mukulu wange era nkussaamu ekitiibwa wabulako oli musiime ng'olina emiti emito mingi egikyameruka egikutwala ng'ekyokulabirako era nga gikkiririza mu by'oyogera nzikiriza nkone ku nsonga eno. Ewaffe wano omwana omulenzi muganda wa kitaawo gw'azaala aba muganda wo ddala n'omuwala aba mwannyoko ddala ate n'oyo abazaala abakitaawo newankubadde bangi bongerako akataata omuto oluusi ekimpa ebibbo by'enseko kuba osanga ne kinvinvi gw'okubako oluyina afuumuuka n'evvu olw'obukadde nga bamuyita taata omuto. Nze kyensuubira nti bw'omuyita taata n'okomaawo kye kisinga okuwooma. Abaana ab'engeri eyo baba baganda bo so tekiwewuka kityo nti oba obalinako bubeezi Luganda oba okiwewuddemu. Eno y'ensonga lwaki nazzi kuno omwana omuwala bwe yabanga agenda okufumbirwa ebiseera ebisinga omulenzi yamugabanga baamulondanga mu bannyina abazaalibwa taata we gw'ayita omuto kuba baba baganda be ddala awatali kubuusabuusa bwe baba bava mu lujja lwe lumu. Amakulu mu kino kwabanga kwongera kunyweza Luganda n'okugoba okusosola ekika kireme kusasika. Wabula kalunsambulira w'ebyenfuna yajja yeeyubula ye yajja anuubula enkola eno ng'abantu abamu batuuka n'okwegaana baganda baabwe olw'enjawukana mu byenfuna abamu bayingirira emize egy'okweraguza n'abatonotono eddiini zibaawukanya. Kino tekikomye ku baana balenzi bokka kiyingiridde n'abaana abawala nga bwe batuuka okufumbirwa beegaana bassengaabwe olw'ensonga bwe ze baawa ez'enjawulo gamba nga senga mwavu senga mukadde senga teyasoma senga mulogo n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Era bangi tubalaba ensangi zino nga bassenga bapangisa bapangise ku mikolo gyabwe egy'okufumbirwa. Kale ddala ow'embwa opangisa otya senga agenda okusengeka obufumbo bwo ng'ate ye wankima oba nga wankebuka. Bambi senga omutuufu ow'omu musaayi emikolo bamunyumiriza minyumirize nga gyayabuse dda. Kale omukisa gulivaawo ogwo oguboola omusaayi ate nga Katonda ye yatuwanga mu buwangwa Abaganda n'atuwanga mu kuwoomerwa ettooke n'amazina gano gabaakisimba so nga n'omugisu bw'omukwatira ku mbalu tayinza kukuleka ng'oyinaayina. Muganda wange nsaasira okulandaga anti okugalaata kwannemeramu naye saagadde abawagizi oba bannamawulire abakusimaasima ebigambo bakukozesa ensobi okukwogeza ebinaayitira. Kino tekikoma ku mirembe gyaffe naye entambi ezo n'abazzukulu balizisangawo balyeramula batya nti taata wamwe yeegaana taata waffe si kwe kukulira mu bweboolereza okwo. Musaayi gwange nsaba mwogere abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika. Ssebo omusiime
nga walaba n'essungu eryakubimba jjojjuuzi luno omala oyokyemu mwana mulenzi alye ne sikiini empinga ziizo. Era wano wensinziira okukwebaliza weebale kumanya kutendewalirwa kwo bwe kwali ne weenenya ne weetonda. Newankubadde bagamba kyangu kusonyiwa naye kizibu kwerabira, nkomyewo kiro asinga nsuzeeyo. Kino tekyataasa mirimu gyo gyokka, wabula kyataatira n'erinnya lyo mu kiti kye nsinziddemu okukuwandiikirayo ebbaluwa eno ekuwummuza ebirowoozo ng'omusiime. Sseruganda, abasajja nga Papa Misa Kisemakula, Saapo Osaaka ne Sir Mathias Walukaga bye byokulabirako ebindi okumpi singa Nnamunswa asiima n'ayatula erinnya lyo. Anti oba ofuuse omumuli era oba osuubirwa okuba ekyokulabirako ekirungi eri abantu ba Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Kuba eyo laama eba yakukusigalako mu byafaayo ne bazzukulu bo bannakasatwe ne bannakana bali banyumiza nti jjajjammwe mu mwaka gwa 2023 yagenda n'abendabenda mu maaso ga Lukeberwa. Ssebo omusiime, nze omu ku bantu abagoberera ennyo emikutu gyo egya social media era nsanyuka nnyo bwe wabaawo omwana azze ng'alina ettofaali lyayagala okussa ku kaweefube w'okulwanyisa stress mu bantu. Aweebwa ekyanya ow'amali bukyawe ennoga anti buli biro bibaamu enkuba n'omusana gwamu. Wabula kyenkusaba n'obwetowaze, omusana bwe gukwakiranga sigamba ogw'ekitangaala wabula ngamba pereketya gweyogomemukko gukakkane tulyoke tweyongereyo, awo n'enkuba bikokyo ebindabinda nga buwungeera ejja kuba ekkakkanyiza obusungu. Kuba kizibu nnyo era tekiribaawo. Enkuba bikokyo ebindebinde nga n'omusana pereketya gwaka, ekyo tekisoboka, beppo nga tweyitira njala gw'omuwadde akatebe. Wabula ekiyinza okukola amakulu nga mutudde ne mukkaanya ne gwaka kawoomereze ng'ate n'enkuba bw'etonnya ewandaggirira nga teriimu kibuyaga. Awo nange alina ekirooto ekiyingira ekisaawe kijja kuba kinyanguyira okuyimba nti enkuba etonnya n'omusana gwaka engo ezaala. Mbadde nkyawoomerwa okukuseetulira emboozi naye olwakadde akatono k'olina nkimanya emirimu gikumalawo. Nzikiriza nkomaawo, nsaba nnyo Katonda akwongera obuyiiya, obukakkamu, okwefumiintiriza, okwesonyiwa ekikuyitirirako, kituyamba okwewala okwogera ebinaayitira, naye ekisinga byonna akwongera obuwangaazi bwe tutambulira awo byonna byakutwanguyiranga. Ssaabasajja Kabaka awangaale, nze Maseruka Stephen, omuzira mu bazira.